بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يتقام الله سبحانه وتعالى وجمعت والذين آمنوا فاتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم mpaka aya jekum mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nti yagamba mbaka wa Allah okusasa n'emirembe bibere ku ye yagamba nti man ala jariyatayn amakulu omuntu alera abawala babiri oba akuza bawala bameka babiri hadithi eyo jeggwera nabbi n'aleeta endagaano eri wakati we n'omuddu oyo akoze ekikolwa ekyo yagamba nti nze n'omuddu oyo babiri tugenda kubeera mu Jannah abaddu bangi tulina endagaano ze twakakasa wakati waffe n'ebitonde hadithi endala tugenda kuddayo ku eryo soose eno ey'okubiri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yagamba man kanat lahu thalathu banatin omuntu yenna aina abawala bameka abawala basatu nagamba nti au thalathu akhawatin oboyina banyoko basatu nagamba nti au oba omuddu ono nga teweza basatu abaana ab'obuwala ayina ibnataini oba ibnatani ayina abawala bameka babiri oba ayina bannyina babiri nagamba nti fa ahsana omuddu ono n'alongoosa nnyo suhbatahunna n'alongoosa nnyo gye bali obuwangaazi bwabwe naye endera gy'abalezeemu nagamba nti wattaqa Allah omuntu ono n'atya Allah eri abantu bano amakulu ng'endera gy'olezeemu abaana bano oba ebirowoozo by'otadde ku baganda b'abawala nga mbeera yakutya Allah okuviira ddala ku nnyambala ku ndya ku mpangaala emikwano gye balina nabbi n'amaliriza hadithi eno ng'efaanana ng'esuusa endagaano omuntu afaanana bw'ati gy'ayina yagamba nti falahul janna omuntu ono ayina ejjana maaso ga Allah eno hadithi naye eri mu Tirmidhi mufunze
musomo gwaffe ogusooka tugenda kuba n'emisomo ebiri. Ekindeeteseza hadithi zino ne aya zensuusa okukoonako keetegeekerero k'abazadde kufuna baana bammwe mu luwummula. Abaana bammwe baawummudde naye bagenda kuwangaalira wa era bagenda kuwangaala batya? Era olowooza abaana bo bazitowa kigero ki mu maaso ga Allah? Hadithi ezimu zensomye wano zijja zikoona ku baana bawala naye nga zikoona ne zituuka zibuna ne zituuka ne ku balenzi n'ez'abalenzi weeziri. Ensinga bwefaanana entabuka ensi gyetabuse okuviira ddala ku nnyambala n'enneeyisa y'abantu gye beeyisa. Omuzadde yenna watuddeko kaawo n'oga abaana bange bano abawummudde bagenda kuwangaala batya mu luwummula. Tunira bibalaba ku TV gy'osasula buli mwezi emitwalo 8 nga toyinza na kuwaayo 2,000 ng'ejjuma ewedde. Tunira bibawulira ku leediyo. Ogenda mu maka g'omusiraamu ng'alina leediyo yenkana wano wentudde eyo ntono oyo alina ssente ntono naye nga alina leediyo diiro ddamba naye nga teyinza kuvaamu yadde aya ya Qur'an wadde omusomo wabula esindogoma music yekka. Tumira akawalako kana akaawumudde amazina agakavaamu ge kazina. Oluvannyuma olowooze ku aya mmeka z'alina mu mutwe. Olowooze ku muwala wali ku university onoonya omusajja alina ssente yabamutwala n'ekigero kya Qur'ani kyasoma. Abaana bano baleze otya? Emu ku birabo Allah byawa abaddu mu dduniya muno ebitutebenkeza be baana. Ng'era asuubira ezzadde lino ly'olina abaana bano abalenzi n'ab'obuwala kyakusuubiramu Allah balera mu ndera egenda okutuusa mu maaso ga Allah nga ggwe nabo muli mu Jannah. Mutabani wo singa akutuka kati omulabamu ejjana mu maaso ga Allah ng'embuzi kasiteebula ku kyalo asula n'abadde wa oba ya era bamuleeta bagimuti sebamukutte naye mu kuwolereza gw'osooka omwana wange si mubbi naye nga bamuleese n'ekizibiti. Bannyinaffe bameka nabbi bayogerako mu hadiisi eno be bajje mu loogi bamugjayo ali bute bamugjayo alinga bajja bamuwalaawala ku kyalo. Endera gy'olezeemu abaana Allah mu surati al-Imran yagamba nti zuyyina linnaasi hubbu shahawaati min an-nisaa wal-baniin. Yawundibwa omuntu teriyo muntu atayagala baana bagaana bugaani teriyo muntu atayagala bakyala. Yagamba naye bwe eramanyiza yagamba nti byonna mataa'ul hayaati dunya byonna bawa nga byakweyagala byansi. Baali bannabbi abantu sooka Ibrahimu n'abalala bonna abavumiye naye nga bonna bakabira ensonga eki Allah abaana abalongoofu. Allah mpa nyamba mpa rabbi habili min as-salihin kusaba ompa omwana omulongoofu. Netuye muwala waafaanana nga ave waka mutume ku dduuka ng'olugoye olusinga okuba oluwanvu ku mubiri gwe luli waggulu wa bisambi naye nga gw'ogula engoye zayambala. Omwana ono omulabamu akalungi nga yuqarribukum ila Allah nga kabasembeza eri Allah okufuna ejjanaye. Nabbi yagambye nti omuntu alina bannyina babiri kale toweza basatu oba olina omu. Abavubuka leero ffe abafuusa abasaale ku kwendebwako kw'abannyinaffe tubasendera abalenzi mukoowo ow'obuwenzi olukuwa ebiri nalina ssente n'osanyuka n'ogwa ku bire naye ng'agenda kwenda ku mwannyoko amuzaalemu omwana wa haramu naye nga gwe wafuuka ensonga omuvubuka eyamusendera omuvubuka ono asomba omusenyu aba bodaboda bonna nga bebafaanana balayisi. Abanga omwana obw'obuwala ono nabbi amusimbako nnyo essira mu hadiisi olukunkumi lwa hadiisi omwana ono ow'obuwala kikemo
atenga wabbeeyi mu maaso ga Allah. Bannabbi baakaabanga amaziga naye nga bakaabira baana. Bameka bagaana baffe bakutte ekkubo ne bagenda e Dubai okkuba ekyeyo. N'aleka nga azimbye amaka manene gasinga naago. Azimbye eggoloofa. Ennyumba gy'azimbye naye ng'amaka gonna yakwata ekkubo agenze ku kyeyo, ali Dubai, ali London, ali Japan, ali mu Australia, ali Canada, yonna gy'ali gy'akolera ng'amaka yagalekamu bawala be. Abaana bano olowooza bawangaala batya mu nju gye babalekera? Olaba Nabbi yaziiza buziiza muvubuka, yamugaa nti tosulanga mu nju obwomu. Bameka abapangisiza avubuka naye nga talina ssente ziwasa. Ne buli lunaku ku mizigo bamulaba ayingiza, abamulaba ayingiza, leero ayingiza muwanvu, n'aleeta obumpi, aleesa bwe batyo, naye agamba talina ssente. Abazadde, abaana bammwe bawumudde, gw'olaba omwana ono awangadde atya, afaanana atya? Qur'ani kigero ki? Tuniya wala y'abazadde gye balina obweraliikirivu, abaana bammwe oluwummula n'amala gamba nti talina ripooti. Omukuba emiggo mpaka ttaamu ejja. Sente zange zinnyonoonye, nga tolina ripooti, ongamba nti ne wali onyiizeeko omwana wo ng'agambye nti maama siweza jjuzu mu Qur'ani. Ku ripooti tukaaba amaziga. Omwana answazizza nnyo wa taata we. Somaya bulijjo tasoma. Taata w'abaana anzise. Awo omutima gukubeera eno mu bigere. Naye yina ejjuzu mmeka? Afaanana atya? Golaba nzitowa muwala wo oba mutabani wo omuzadde. Golaba mutabani wo azitowa kigero ki mu maaso ga Allah. Afaanana atya? Ibrahim yasaba Allah nga tannaba na kufuna mwana. Leero ffe tulina abaana nga first born wa haram, second born wa haram, third born wa haram. Kati imaani yatulinnyira ku waakuna yewa halali. Hal indaka saa, olinayo kaakaseera konna kooza okusama abaana ekiro? Tugaa nti maama Musa, zuuka tusaleyo raaka bbiri twenenyereze Allah. Shaitaani yatuwangula mu ntandikwa, ebituzuukusa birala. Era abaana olukkoona kaati ekiddako kimu naye tuvadde mu muzigo. Olabye obweraliikirivu bwe buli. Tata Mus'ab ennyumba yine enaatera okugira eri ku ruku, enaatera otukuba. Awo obweraliikirivu bwa kika kya waggulu. Naye wano abaana bano, abaana bo balabamu ejjana mu maaso ga Allah. Allah ina abadde abamu bayogerako bagenda kubeera mu jjana nga mutakabiriin, bagoolekaganye. Kai Mus'ab soko njo ku juice, bawanyisiganya ebyokunywa, ebyokulya. Alengera mama w'abaana, alengera abaana, alengera ejjana ya mutabani we, alengera ejjana ya muwala we. Ababo we bali onaabalawako mu maaso ga Allah. Tetuli mu bali abazadde Allah bayogerako be yagamba nti yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Akaseera omwana kaagenda okudduka kitaawe nga mutabani we tayagala kutunako ku qiyama. Kuba watuuka omufumbiza wanoonya musajja alina diguli, tewanoonya asaala. Sheekh omu yawanga yavaamu ekigambo ekinene mu buwalimu, yagamba nti nze muwala wange sifuddeyo, oba afaanana otya oba otya oba otya, kasita obanga olina ssente. Muwalimu agamba nti abaana bange saagala boneebonenga bwe mboneebonedde busiraamu buno. Sitawenga agenda n'asuubula amaliba n'atasoma mu buwalimu. Yaligenze mu mwanyi oba n'asomba scrap. Omuwalimu alina entegera efaanana bwetyo. Omuwalimu waabededde n'entegera efaanana bwetyo. Laba Allah amukola ekinene, amala okuvaamu ekigambo ekifaanana bwekityo, eyasituka yali Peter. Najja n'amuwa ssente. Baga yamuwa $12,000. Namuga kati seeko obadde ogamba ki? Akasimu nja kkakuwa. Akasimu nja kkakuwa. Omma bwetyo bwefaanana. Abantu okukyawa kwe bakyaye Allah n'okukyawa eddiini eno. Tunuulira abawalimu n'abaana b'abawalimu ne bakyala b'abawalimu. Olwodde kuba mustamir. Boosuubira kufaanana batya? Abaddu okukyawa kwe tukyaye Allah n'okukyawa omubaka n'okukyawa eddiini eno. Bamaama bangi mufumbiza abaana bammwe. Embaga eba egenda mu maaso n'olaba abawalimu.
Maama n'agamba baabo bazze okwonoona omukolo gw'abaana bange. Baseeka bazze ku mbaga. Amiru. Omukyala yagamba baabo bazze okwonoona omukolo. Ani yabayise? Ani yabagaye muyise? Ani yagambye oyite Amiru? Tezaba ani yagambye oyite imaamu? Bagenda kwonoona omukolo. Kwonoona omukolo. Abaddu batuuse ku levo ng'okulaba omuwalimu ku mukolo ogwo gwonoonese. Naye okubeerako bano abayaga abayimbi, abayaaye, abali b'ebisiyaga, abanyu b'enjaga, omukolo kyekyo. Tulina obukyayi bwe tulina ku sunna, obukyayi bwe tulina ku ddiini. Naye ng'ayogera ebyo akwewuunyisa ayambadde ekikaaya. Ekkanzu ziri waggulu n'ekyevu kimumenya. Naye nga bw'atyo bwafaanana. Omusiraamu omu yatuuza abaddu nga bakola miitingi z'embaga. Nagala nti seeka n'akuba ka budget nga tekuliko kidongo n'eki. Nagamba seeka siyinza batwala mu mbaga ya baswali. Yinza enkola embaga eriko endongo. Nagamba nti Allah akunyweza. Allah. Olunaku lw'embaga endongo esindogoma ogiwulira mayiro 2. Kilomita 2 tonnatuuka naye ng'engamba nina omuddu gwe nali naye Amiru Zeyu. Ne mugamba oba tubuze n'angamba tetulaga. Walabika mpansi tusooka tutuukeyo tulabe. Tugenda tutuukawo nga yaleese buno obwana obwakaliyoki obuwala ku mbaga. Buli awo bwewuubira mu luggya aliwayo n'ekirevu kyatudde mu ntebe. Bwanyenya omutwe. Kati onaabonaabonera ki? Allah mukole ekinene. Muwala we yafumba emyezi 2. Emyezi 2. Bwe natuukawo n'Amiru nga bwetyo bwefaananye ne mugaa tugende. Nga tukulabyeko embaga ye onaga tetwazze. Embaga ye tulemye feebyo. Tukwate ekkubo tugenda. Abaava mu mbaga baaguma seeka mutuleke nammwe. Kyalwalumu. Omwana alinyumyaki. Kati basekerera muwala. Bwetyo sheitaani. Bwe suula omuntu mu ensobi, Allah yagamba nti kamathali sheitaani idh qaala al-insaani kfur. Shaitani yagamba omuntu ono nti jeemera Allah. Falamma kafara qaala inni bari'u mink inni akhaafu Allah rabbal alamin. Omuntu ono bw'amala okujeemera Allah, shaitani ng'emuvaako. Nga nti munnayize nti Allah. Ekyalo nga kikusekerera. Maama w'abaana owange Sumayya Hafsa kikinga tumulaba nti baamutwala. Munnange bizibu. Gwe wafuuka ekizibu ne taabu ku mbaga ya muwalawo. Abaana babaleze batya abasiraamu. Derendere y'abaana obubi bwayo nebbi kyayogerako ntuyinza obutakifuna dero bamama batuuse ku levo batuuka okufumbiza abaana baabwe anoonyayo ssenga omwonoonefu gwaleeta omanyize ndi mukyala musalafu ebintu ebyo saagala nnyo bigira bulungi ssenga ono yajja bisobola n'anoonya ssenga amanyo ebikyamu ng'omututto gwayirize gwasibiridde omwana ono gwe batwala mwana wa Abdullah maama we Amatullah tekuliko bombi Peter bonna basiraamu beewuunyisa batuulako ne mu ddalasa singa n'asooka sibira omwana ebidagala omwana omu akuba akasimu nti munnange maama mpuli eno bikalubyemu nkole ntya nga ne maama yennyini talinamu bwongo bumugamba nti mwana wange gamba mutabani musaleyo akabbiri Allah jjabba malira yamugaa kubira ssengaawo olwakubira ssengaawe n'amugamba nti wange eddagala mu kaveera ka bbulaka walitwala eddagala walireka nagamba omusajja bw'olaba yeegira bw'ati ng'ogira bw'ati ng'oteeka mu mmere maama amugaye kubira ssengaawo abasiraamu muddeeyo mulonde bassenga abatuufu mu kugaba abaana bammwe okubonaabona kwa muwala okwabonaabonera mu bufumbo ssenga gwe wateekako naddala nga teyalina ddiini leero yeyendera abaana bwe bali mu luwummula abadde asoma biology naye gwe n'obanga bukulaga omwana ono muto ayisha ebintu ebyo nga yabiyigidde ayisha tabimanyi naawe naye nga mu education system ya Uganda omwana asoma reproduction ne bakuba female organ ne male organ ne baneeminga kino bwe kiti kino kikola kino bwe kiti gw'obwongo buno bukulaga muto
era gavumenti yagamba nti wemufumiza yeetaaga emyaka 18 agenda otuuka mu 13 nga byamanyi bya myaka 4 bwakulira bwati alaba omujega kati bamalooza ndi fala sio bagamba naye bawumudde ali ku kyala azunga ewayingira ssaawa 4 anti munnaye babadde basoma nnyo ayina okukyakalako ne banne gyagenze eri abalenzi azza yenna afaanana nga bw'ayagala bamwenzeeko bwe batuuka omumuwasa ng'ojja okujubana ku muzikiti amiru wainonyezayo muvuka yakwata Kurani yabaatayemo oyo afaanana bw'ati mutwalawa ati nonoosabirako omudidi gw'ebintu wali wadde omulenzi akuyambye n'amuwasa twalika nkoki kalina kino kalina eno kangikuwa otwalireko muwala wange naye n'agattako okusaba omudidi gwaki naye ng'omuwala wo ekyalo kyonna kimanyi bwafaanana ekyalo ababodaboda bamanyi bwafaanana abalimi bano abalaalo bonna nga buli omu amanyi muwala wo bwafaanana kyova batuuka okujja ku mbaga ya muwala wo nga bonna abazzeeko tebazze ku mbaga wabula waliwo abazze okusaasira omulenzi ono atutte omuwala afaanana bw'atyo nga buli omu yeewuunya omulenzi ono amaanyi agajjiwa gwatutte omuwala tamumanyi olwo nno baleese buno obuwala bwe bagamba obugema oba bugema kabootongo oba bugema ki katudde oleka kutaddeko ekimuli wano otudde n'ekimuli kyo webakukola ki webakusiimuula bakunyiga entuuyo zino naye nga abali eri mu kidaala buli omu ennaku emutta nalina mu mwana w'abandi omuto atutte omuwala afaanana bw'ati abangendera abazadde gye mulemeze mulaba engoye abazadde ze bagulira abaana baabwe muwala wo mulaba n'essimu tiwamugulira ssimu wali omubuuzizaako nti ogijjeewa tuluye nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Zakariya alayhi salatu wassalam bamuwa okukuuma Maryam nga yamuleze yamulerera we yamulereranga muzimbo ogwalimu okusinza Allah ku muzikiti nga kuliko n'ebifo ebirala ebyaliko nga tewali wayingira mu kifo ekyo okujjako Zakariya ye yagendangayo ng'amutwalidde ebyokulya n'ebyokunywa naye Zakariya alayhi salatu wassalam akwata ekkubo limu okuyingira Maryamu gy'asula wajjada indaha rizqa yamusanga ayina emmere yasanga Maryamu ono ayina emmere gy'alya ng'emmere eri Zakariya tagifumbangako nga tewali wayingira mu kisenge ekyo Maryamu mwe yali amukuumidde ng'okujjako ye nga tewali wayina kisumuluzo kyawo naye bw'amusanga ng'ali emmere namugamba nti anna laki haadha Maryam bino byoli obijjeewa olabye omuzadde obuvunaanyizibwa omuwala wo omulaba obugoye bw'ayambadde ku zonna z'ayambala tewali wali omugulidde kaabe kitaawe naye omutenda kuba muyiiya sibo kati ajjala alina smartphone omwana oyo badda ajja kuba omugezigezi yagijjeewa olwoza tagenda gisasula gyagijje olwoza baagimuweredde ku musingi ki muwalawo abalenzi bakolagana nabo olowooza baba banyumya ki gobalamu hadithi gye bayinza okuvamu ba aya ya Qur'an olowooza bamuyigiriza ki gwe kennyini omuzadde okwata ssente n'oziwa muwalawo eyawummudde agendeko ko ne banne ku freedom city bawummule omanyi babadde basoma nnyo ebitabo babadde basoma ki Napoleon babadde basoma ki Romeo and Juliet byonna bibali wano abakola literature abaana bammwe asoma obutabo bulinga 8 Romeo and Juliet things fall apart no longer at easy biki byonna bimuli wano naye nga oyo theory ayinamu practicals zaalinza okukola nga akomyewo mu holiday naam abazadde saye ebirowoozo ku mwana wo ne yawummudde kyawangaalirako baani baawangaala nabo azannya na baani nabbi yagamba nti almu'min miraati almu'mini yagamba nti omukkiriza ndabirwamu yamukkiriza munne hadithi ezo bazireeta mu baabu ezisinga mu bitabo bya hadithi nga baleeta omuddu emikwano gye yalinoonyezza gy'akola ki ani mukwano gwa muwalawo ani mukwano gwa mutabani wo
mukwano gwa muwala we gw'olaba amwongerako ki? Muwala we yeye asobola okuva ewaka nga tayinza kuva waka nga tayambadde kikaaya, nga tayinza kuva waka nga tayambadde jiribaabu, naye kuba lwe yakwana ono omwana wa neiba gwazannya naye ekikaaya kijjukira ku kkubo gw'omuyita wayekomawo akakaaya kaliwa maama mbadde nkeerabidde. Mukwano gajja amugjamu kimu ku kimu. Noonya ani mukwano gw'abaana bo. Tuli abaana bammwe, batabani bammwe, baganda baffe, abaana aba haramu bazadde. Bwe yagenda okukola ejjinja mu kuzimba kuweereza omusenyu yadda na mwana. Eyo n'avayo n'agendako ku mobile money, sibanya mbaale, eyo naye yereka mwana. Bonna abaana bagenzaayo nga bwazaala babaleetera maama ono. Maama taliimu kwennyamira kutuuza mutamanyi wono nti owange Abdullah, lwaki totya Allah? Mwana wange weddeko, wabula amutenda maanyi. Kasimu oyo omulabi? Mwana oyo mulungi. Alayika jjajjaawe, waliwo jjajjaawe. N'abalaba jjajja 8 abali ku sunna y'obwenzi. Omwana oyo alabika yasikira jjajjaawe. Embeera ze ziringa za jjajjaawe. Mwana kino kitabali kyo, maama wake simulabanga. Olwo n'abanjula. Bali abalaba olaba, maama we yajjako kwano omulundi gumu yali akimye buyambi. Omuzadde n'ayanjula abaana nga 8, naye nga mutabani we era akyagamba tannafuna busobozi bukola ki? Buwasa. Bonna bali wa maama wano. Bonna bali wa maama. Abazadde abaana bammwe bawangaalidde ku ki? Omwana wa Qur'ani asoma kigero ki? Mu maasi tumulaba afuna 8. Simaya biology, chemistry, literature, economics, biki kamasi byonna name it. Subjects zakola omurakaba guno follow-up gy'okola omwana wono progress gy'alina mu kusoma kwe. Weebale kufaayo ewa Allah omwana w'esswala gy'asaala yeeyo. Mutabani we oba muwala wo alifatiha gy'asoma yeeyo. Tahiyatu wali otuteko obudde n'ogiwuliriza. N'eswanga omuzadde ng'atudde n'omwana we bakola homework, holiday package. Munnange tugira bw'oti n'oddayo nga holiday package tomukoze. Maama n'akaana we kamubuuza, maama mpozi 8 bw'ogattako 13 ofuna mmeka? Naye naawe balabuuza obuuza taatawo. Eyo irimu yakkiriza maama tagimanyi. Era ayina ne gwamuwa nti buuza akaana. Akaana ne kamutaana ne kavaamu aya nti maama alam nashrah. Aya kyeddakaawo maama luyi. Kubagaa ndi muwalimu. Aweeraliikirivu tewali. Era omuzadde ono bw'atwala omutawala n'alaba omwana ono ng'agenda adeclininga mu results ze eza circular. Ogenda okulaba ng'aleese omusomesa w'olide. Tikya Pawulo nkwatira munnaye muwala wange ono Jaliya. Kyokka nno Pawulo agenda okusomesa Jaliya. Jaliya ali mu senior 5 akuze. Aleese Peter omutamiivu asomese muwala we. Agenda omusomesa bw'ati maasi nga talaba maasi. Byalaba muwala we birala nnyo. Amayiza alina okutwala omwaka ono ewuwe nga bamwendako ng'okaaba. Peter muwe ssente omwebaze okwenda ku muwala wo. Kuba ntegeera eba yeewuunyisa. Abaddu batuuka ku level y'okusomesa abaana we ku Qur'ani oba yasalu na mwolide. Bwe batuuka ku mwalimu wa Qur'ani baagala muwe 2,000. Seka nammwe muleme tulemesa ddiini. Ddiini ya Allah nnyangu. Kati aseke ntwale 10 gyaki. Seka oveeri matuga abali seka wamma batwayawo mmeka. Seka beera mwenkanya. N'akazi omuwalimu naga nti maama 2. Kati seke 15,000 wallahi zaaki wallahi sheikh. Naye bw'aleeta ono w'oluzungu ne wabanga alina akagaali kwatambulira. Namugamba nti 3. Wallahi onnyambye. Oliddeyo eriye yamusomesa yansabaana. Ezazimu teyenyenyezza. Era tata w'abaana yeewola bwe kituuka ku Qur'ani yasalwa na Qur'ani ddwa zaakwebaka biki omwalimu oyagala muwe 2,000. Oba otegeera kukomawa. Omwalimu ono alera omwana wo ku kigeno muyamba mu dduniya muno ne ku akhira. Yalaba wa 13, 2,000. Omwalimu omufumbira omuceere talina buzibu. Bobaki omwalimu ku muceere gwe muwa muceere ajja kusomesa abaana bo mpaka olide bw'enaggwako.
werongera okujja oti nga wulira akawowe eno okoka yasaluna bau omukyalo no badda be te abakyasomesa eyo be te se he se kyafu kye nga bayimba wano awulidde omuceere maama nno w'abaana wadde wati basimanya basoma ebasoma mwana wattu gira omutwaye omuceere bwe bityo ebya Allah bwe tubiraba ma qadaru llaha haqqa qadrihi Allah subhanahu wa ta'ala gante tumuwa kitiibwa mu bwennyini bwa kukimuwa walaw anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'a Allah gante Qur'an yeno singa najissa ku nsozi la ra'aytahu khashi'a mwalizira byenga ngom musat al-baqara yagamba nti waliwo ensozi yalegerako bani israil thumma qasat qulubuhum kalhijar aw ashadd qaswa yagamba nti abadde abamu emitima gino gyakakanyala nga giringa bwolaba enjazi n'okusinga enjazi nagamba nti wa inna min alhijar mazima ddala mu njazi mu nsozi mulimu ezimu ezebetenta yasooka nagamba nti waliwo ezimu enjazi ezivaamu amazzi khushu bugonvu eri Allah waliwo endala ezebetenta min khashyati llah olw'okutya olusozi ne lwebetenta ne luggwawo lutidde Allah Qur'ani Allah gamba nti singa natuuza okwo zaali ebetense ne ziggwawo watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila Qur'ani bigambo bya Allah ne tulina value ya Qur'ani mu njuyo value ya Qur'ani mu njuyo mukyala wa Qur'ani agivaluinga kigero ki nga bwakuvaluinga akakasa nti empale eyo tebeeramu bukindo bubiri kabeera mwaka era afuba nnyo omusajja n'omuteeramu ak'okubiri akusse era omukyalo ono agoloza ataddeyo amagezi gonna ag'obuzaale ali ku saati n'apala agitereeza ati naye ng'ensobi zokka zalinamu alifatiha okutya okukwotyamu bbaawo n'okutya omukyala omwami ono kwatyamu ani owuli oyagala kuwasa mukazi wakubi naye toyinza kikinyegako mama Khadija akutema tasaagoyo omukyala awo mwakkaanya nti nkoma ku ggwe mpaka kufa mpaka endagaano za Qur'ani mu nju yammwe ziriwa omukyala okuba omugyewo aba alifatiha tagimanyi owuli oyagala n'abalongo naye akakuwa 8 abaana nonyamba nonzaalira yava peya 2 sibe bana aweze 12 ttiimu ya mupiira oba nkoledde mba sijula era mbanja kusabirewo Allah akuwejjana kubano toyinza kunsabira ku 8 ezendagaano wakati w'abafumbo weeziri ne Qur'ani makaterimu mama tamanyi kusoma Qur'an taata tamanyi kusoma Qur'an abaana tamanyi kusoma Qur'an omukozi tobuuza ekyo kiri wajibu gyali obutagimanya bakama bete bagimanya abange Qur'ani tufaanana ntya tunya hadithi y'ennabbi nabi yagamba nti inna shaytan yanfir shaytan yadduka min albayt alladhi yaqra'u fiha surat al-baqara fihi nabi yagamba nti shaytani edduka mu nju esomeddwa mu surat al-baqara shayatin baada basomesa ku majini amajini tegayingira mu nju esomeddwa mu surat al-baqara enju yo joyina ebbeyi bakasomera mu Qur'ani baqara emirundi emeka yo manyi weeri mu Qur'an nga tetunagenda kusoma tuyinza okubona bulina kusoma nga ne mu Qur'ani weeri tetukola ki kuba nalabako omuddu omu yanoonya al-Fatiha n'anoonyeza mu Baqara n'agenda mu Nisa nakka mu Tawba ageze mu Isra'i najja mu Ankabut najja mu mpaka ejjuza esembayo 3 najja ku Nas n'amala naddanaga seeka embuze n'abakula anoonya al-Fatiha naye ng'ali mu kusoma diguli yakusatu emakerere oyo gwe mbagamba tebaamunyumiza namulaba n'eriiso lyange nga ntudde wano nga wallahi al-Fatiha tamanyi weeri asoma diguli yakusatu civil engineering be baana bammwe wali obuzaako Khadija wamma ova mu haidho n'abooti agamba oli agayina oba agamanyi taata wali obuzaako ku mutabani wono towange asi bwe weerootolera onaaba otya ebyo abimanyi naye omubuuzi okola ddi otandika ddi okukola onviire omuzadde asimba n'amanyi omwana tayagala kukola towulira omuzadde agamba nti omwana otayagala kusoma Qur'an obula ekyokukola kyatutuula ku mutwe kiringa nviiri
Qur'ani ayina kigero ki mutabani wa agenda kuwosa ssaawa yonna agenda kula ave emyaka gy'osuubira gy'ayina naye olowooza abazzukulu baneeno agenda balererera ku ki musingi ki gwagenda okulererako bazzukulu bo abanga abaana bali mu luwummula naye tuddeyo tubalerenga obusirambu bwatugamba obbalera hadiisi emu makulu gaayo nabbi yaleeta ekinene ekyewunyisa abasajja be yakyogeramu yegaa nti omuzadde yenna ayina bawala be lafza efaanalunga eno yegaa nti omuddu ayina bawala be basatu n'abakuuma n'abafumbiza ng'abaana abo baafumbiza bakyali ku bubumbwa Allah bwe yabatonderako abakulu tebendanga bikira ani amwina nga bwoleza ku mirundi gy'okutte muwalawo n'abasajja bamutuma ku luzzi yadda 8 bw'atyo waafaanana nabbi yagaa nti omuzadde yenna alera bawala be basatu n'abalenzi bwe guli abaana bano n'obakuuma ne batuuka okufumbirwa ng'abaana bano tebalabanga ku musajja yenna okuggyako gwe bagenda okusooka okuba naye yagaa nti omusajja oyo oba abazadde abo ne bawala baabwe baamujjana leero waliwo omwana obwenzi bwakola naye nga maama yabumanyi ne muwala we mwana gwe taata wo kaana kwata ojja kundeetera ebizibu omusajja oyo muleke taata tamanyi naye nga maama okimanyi era ekyo kyama kiri wakati wo ne muwala wo maama nawe leka akasaatu wa ssente bw'ava mu bwenzi bamuwadde 2 mugabanira wakati n'akuwa omutwalo n'osirika tembawuliragako abazadde bwe bati bangi taata eno alaba muwala we kuba na imaani ayina eddiini naye nga maama kafanku naye obukyafu bwonna omwana ono bwakola maama abumanyi omuzadde amawulire genkuwa oyina omugabo ku bwenzi bwa muwala wo oyina ezzambi lyennini eryo maaso ga Allah buli waagenda bw'ati n'afuluma nadda abazadde buli mwana mu wakwata ekkubo n'afuluma nadda n'akola obutambuze mugaba n'ezzambi ly'obwenzi ali ku yunivasite emyaka 2 mwaka gusooka bagambye mugabe tekiriyo oba teriyo kiziyiza mwana kusoma ng'olwedde wamukola ki naye omukanda aliiza mala kusoma omala okufuna omulimu naye omubiri mwetaavu agenda kunoonya amakubo amakubo tegajja mubula agenda kunoonya amakubo agamala kino kyawulira kyakola ki kyayagala naye repercussions zirinda ogenda ziwulira gwagenda n'antegeera y'abali az'amaanya nti myaka 18 gwe n'oyongerako emirala 5 27 n'abeera omukazi wattu ali ku bugubi munnange soma munnange ondabirire naye nga gwagenda omumuziika tolabyeko Allah basse abazadde abadde balina entegeera nti omwana ono yagenda omulabirira Allah n'atta omwana maama n'aziika omwana we omusajja ali mugagga e Misiri ayina muwala we yagenda wa sheekh omunamuga nti seeka nkusaba njogererako ne taata wakiri nsome naye nga atisti nina omuntu ebirowoozo byange gwe bikola ki gwe bitunuulidde nti kale bwe nnaamalira okusoma oyo bino bwe mbyambyogera muyinza okundabanga atategeera onaagenda okukakasa nti kyennyume nga repercussions ozirabye seeko ono olabe omusajja ono omugagga omwana agenda omuwalimu gwamanyi ayinza okwogera ne kitaawe taata we yalina akasente agenda omuwalimu agenda ewa taata nga nti munnange omwana yazze nanyanjula embeera bweti ne bweti naga nti tugenda kyogera kongera kwogera naye ng'ogenze olwagenda bwati taata n'akunya omwana ono lwaki tolinda okusoma kati naye ng'omwana mugee nti taata nfa kyendiko mpulya saagala kunyiiza Allah wange mpulya Allah wange mwagala saagala munyiiza ate saagala kukuswaza taata we n'amugamba nti gumiikiriza omalize okusoma omwana ono amaliriza okusoma atakharraja mu jami'a mu yali asomera bw'amaliriza okusoma nga taata nafunye omuvubuka anjagala hamil al-Qur'an hafiz al-Qur'an yakwata Qur'ani anjagala angambye ayagala jja kusinka nga nayagala kumpasa kyava amubuuza nti wakikaaki amubuuza ekika
ayogera ekika taata we n'amugamba nti nkulayiye Allah esiyinza mukuwa kuwasa wakiri nkufumbiza omutamiivu ekyo ekikaba kiwasaamu ekyo ekikaba kifumbirwamu siyinza kukkiriza mufumbirwa omuzadde n'agaana omwana n'awulira nga amaziga gamuyitamu n'amugamba nti ate okufumbirwako olina kumala kufuna mulimu okole bw'onookola ne weetongola omusajja aba ali awayisewo ennaku ntono ne wajja omuvubuka omu ng'alina eddiini nabbi yagamba nti man tagawunahu omuntu gwe mubeera musiimye eddiini ye n'empisa n'abasaba muwala mumukole eki mumumuwe nabbi yalabanga ekkula erigenda otebenkeza teriyo muwendo gwa ssente gutereeza bufumbo kyeguli teriyo muwendo gwa nju nti erina kufaanana bwetyo obufumbo okutereera osanga abali mu kayumba nga kasubi naye nga basula buli omu alhamdulillah balina n'akadde akazuuka k'ekiru ne basala ku tahajjud omwami ono n'asaaza omukyala naye abasula mu goloofa beebaka balinga nabbi yagamba nti abaddu abamu balinga bulogoye emisana naye kiro bamanga mayiti balinga mirambo olugwawo ati subuhi agisaala eno ku ssaawa 2 ku budde bwa salati duha naye muvubuka ajja yali talina ssente naye nga wuli ayagala omuwala ono olw'embeera ze enneeyisa gye yeeyisaamu alina eddiini taata we n'amugamba taata w'omwana n'amugamba nti gwe yolezeeyo tewasa muwala wange okyali wa wansi okugwale gwe owase muwala wange yo mmanyi bulungi nvuka n'atambula n'agenda omuwala ne yeekyawa n'asirika teyaddamu kunyiga ku kitaawe ku byakufumbirwa n'amala ebbanga n'atandika okukola n'akola taata we nga amukandaaliza muneeguma nze nina omusajja gwe mmanya omusajja njagala omusajja alina ssente omusajja ajja kujja akutwale wallahi sheekha atunyuza nagamba nti ebbanga lyatambula mpaka omwana we yatuuka ku myaka 40 omwana bw'ayingira emyaka 38 39 agenda okukoonana n'afuna obulwadde ng'abeera obwezi ngawulira nga tayinza kusituka kutambula okuggyako ng'ayiseyo eddakiika endala nga 3 ng'abeerawo omubiri ne gunafuwa omulundi gumu gwonna wuyo ngawulira nga n'okusitula omukono bwa tasobola akwata omwana we kasente ke yali alina amutwala bamu examininga yenna ng'obulwadde obulumya omwana ono yeetaaga amala ebbanga ng'alina medication gy'aliko bamukwata bamutandika medication omwana nga yeeyongera kunafuwa nga n'atuuka nga takyasobola kutuula nga yeebaka bwebasaati naye nga ssanga atunula ng'ayogera nga tayinza wadde ositula omukono ekyetaaga akimaliraawo ebyokulya n'ebyokunywa emmere yamusottera omwana omulungi awo omwana ono wedde mu mwaka ogwasooka abayingira mu mwaka ogwokubiri atambuddeko emyezi omwana ono n'akakasa nti obulwadde buno obunnumye ndabika sigenda kuwona ayita kitaawe omwana ono era yamujjajja bamugaa nti nkubira taata wange gyenna kyenjagala omugamba akubira taata we taata wajja agabo baafunyemu ku improvement ayagala muzaka ayagala kuŋŋamba ki taata wajja agujuba n'ayingira eddwaliro n'amugamba nti ya abi kitange nkusaba ogambe nti amiina njagala kukusabira ku dduwa njagala kukusabira ku ki ku dduwa naye nkusaba gamba nti amiina taata n'agamba nti amiina namugamba nti gamba nti amiina taata n'agamba amiina namugamba nti gamba amiina n'agamba nti amiina namugamba taata nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akumme Jannah nsaba Allah akumme Jannah tagikuwa nga bwe wannemesa okufuna essanyu lyange mu buwangaazi bwange nga nkyalina obusobozi obufumbirwa laba bwenfaanana ani ayinza okumpasa wallahi taata nsaba Allah takusonyiwa takuwa Jannah omwana n'asirika n'azibiriza taata n'akaaba amaziga taata avaawo akaaba ne beegayirira omwana nagaa nti wallahi mbale summa wallahi sigenda musonyiwa mpaka nga tumidde mu maaso ga Allah laba kyetuuseeko taata muwala omanyi obwetavaaina omwana ono omusajja ga nti waayitawo ennaku 2 nga yeebase ati balowooza yeebase nga yafudde dda
mutu ghaira maghfira Allahu yafata sonye taatawe tunyendera abazadde afa hukma aljahiliyat yabghun abange twagala kulamula kulyo kwa jahiliya ne tulekawo kulamula kwa Qur'ani ne sunna endera abazadde gye balezeemu abaana tugenda kutuuka tutya mu maaso ga Allah omwana w'ennyambala gy'ayambala anakuwaza ekyalo kyonna n'etagambwako tuli ebigambo ebiva mu kamwa ka mutabani wo awemula bonna abali ku mizigo era n'obagaa nti nze omwana wange takubwa omwana wange omanyi bwasula omwana wange takubwa walingambye ne mukuba naye nga talina gwatawe mudde ku bonna baasanga ku kkubo wa era abazadde balamira abaana abo bwe kibabwewaza ebinene nnyo byebabwewaza tayagala mwana wasome buwalimu sagala imaamu omwana wange agenda kulyawo bameka abasomyi abalina diguli mmeka omusanga atunda micyungwa Kampala abamanyi ku lw'essalaama waliwo omusajja ali abalina ekigaali atunda micyungwa naye nga alina diguli 2 ekyambogo yasoma business administration kuddukanya bya busuubuzi naye atunda micyungwa kati jaddukanya micyungwa nga n'ataatula P7 asobola okwawula nti egy'olukumi nsiba 10 oba 5 gyetaaga bwongo ki bameka baganda baffe bali mu taxi nga wallahi toyinza mujjayo mutwala mu ministry of works ministry finance toyinza mujja naye nga qualifications zizo naziina Allah yajjamu baraka byali alowooza birala kumbe wama tashauna illa an yasha Allah jega toyina kyoyinza kwagala kibeere nga bw'okyagala okujjako nga Allah akoze eki ayagadde abazadde faayo nnyo obwongo buteeke nnyo ku muwala wo Jannah obwongo buteeke nnyo ku mutabani wo atambula n'ayingira ekiro wali omubuuzaako nti ovaawa abazadde bangi balina entegeera tijeje emyaka nange bwe bwe nnali olabye entegeera ennapepanana bwe taata yali mwenjezi ng'ayenjera ku kyalo kwonna yagenda okufunamu akamatira kano nga amaanyi gamuwedde waayi kampase kati walaba mutabani walabanga amuddidde mu bigere era akakasa jeje emyaka abazadde bangi tuwanguddwa entegeera ya shaitaani nti waliwo kye bayita kabuvubuka ng'olwo sizoni omwana n'owatuuka ng'alina okuwenda ajja kutereera abange tebiriiyo tunula Abubakar radiyallahu anhu kyekimisa Abubakar baga nti bakari kiba mu kigambo bikira embeerera nabbi okutuuma Abubakar namuga nti Abubakar anta Abubakar gwe taata w'omuwala embeerera kubadde omanyi lwaki omuyita Abubakar naye tulina abaddu babayita Abubakar naye nga muwala we obanga mbaanaye bonna bw'alina talinaamu bikira era nga muwala we kasaabula ku kyalo nga tayenjedde ebbanga muwala wa Haji Gudi yalaga tukyamulaba muwala wa bwetyo bwe tufaanana abaddu abazadde bakkiriza abaana babwe okwendwako okusinga obbafumbiza nga omwana wange akyala n'amusindika ku mobile money wano ku kimeeza waatuula wajjawo abasajja ab'enjawulo ayogera n'ono onaamukutte mu ngalo onaamulekedde balance golooza imaani balance ono amulesse kinyusi musingi olwo asibako ezo zireke Khadija ezo zisigaza nywa musoda oza luyina imaani lumugamba nti nywa musoda lwagala mwendako n'olyawo kakasa muwala wange akola oba ove Kampala ddeeka n'otunia abaana b'abasiraamu naye nga oli mu mmotoka oba mu jjaamu ng'abaana abawala myaka 17 18 25 nga bali ku kkubo batambula asotya ddaka omanye ebiri wakati w'okugendaako okukola n'okudde wakati distance wakati ayo bibaddewo bimanyi gomanye ebiri awo abazadde bangi baafuna entegeera nti omwana wange okuba safe kamutwale mu kisulo nze omwana wange saagala byakwenjeera naye ku ssomero gy'asomera okimanyi kubeera ssente ozisasula waliwo pate ezibeerayo nga zaaba booda abasula mu booda temuziwulirangako pates naye bateerawo ng'endongo etandika ssaawa 4 eggwa 6 gwa kiro mwala wolooza abo bamukola ki
goloza muwala abakola basasudde kaddalasa gwe kennyini bagamba nti maama gundi tuyireyo pate y'abaana bange abantu batuuse okuva ku leve eyo nalabako omuddu omu ku ssomero lya primary nga bagenda camping tukimanyi nga bagenda camping naye bagenda Nairobi baana bawala na balenzi naye obwana bwagenda okudda ng'obwana bye bunyumya abasomesa bayenze ku baana abakulu bana ba P7 naye nga mwendako musomesa gwe wasasudde abaana bumwe babeera mu ndongo ku masomero mu bisulo bwena mwogerega ab'oku kyalo abaana bange tebenjiira ne bateeka mu kisulo obwongo buno bukolaga oli safe naye ng'ate okimanyi toli sente zeno ng'ozisasula oba oli awo nakubira essimu nti mama tuyireyo pate baneetera eri pate dress n'ogiwa bodaboda n'agitwalayo n'ayambala naye ng'amabeere gali bweru ebisambi biri bweru n'amayiminga gwoweereza olugoye lw'amayimingiramu ku ssomero mwana we oyo olowooza afaanana atya oba olowooza Allah amulaba atya ku arushi ye naawe kamuzaala be baana bammwe bafaanana be baana bammwe naye twagayazibwa oba twafuna entegeera enfu eyabalyazaamaanya nti omwana oyo myaka 18 aba akyali muto goloza lwaki obusiramu bwamugamba asiibe kasita agenda mu nsonga aba akuze waliwo ebigenda biddirira byotagenda kusobola omuzadde omusanga talinayo kadde katuuza muwala we buga nti munnange nasiiba munnayi gumiikiriza munnanga ensi eri bweti ne bweti akakadde temukayina osanga omuzadde ng'ayingira ssaawa mukaaga ez'ekiro afuluma 11 ani abuulirira muwala wo kyobola muwala wo okuyingiza abasajja mu nju ne bamwendako mu nju ya mwennyini kyangu omuzadde ayingira ssaawa 8 ssaawa 6 obonaabonera abaana bo naye ng'abaana bo bano obalera eddaani abaana banaateeka n'okuyita kojja baba beebasenga okomyewo baba bekibasenga ofuluma maama bwate bwafaanana ayina okukeera okugenda ematugga okuteega emmotoka y'amatooke nga yakatuuka tebamutwala agenze kusuubula buli omwana oluzukka n'esswala tewali tekasadde subuhi kazuukukira ku mmere gy'obonaabonera abazadde baboneebonera kulya na kunywa kw'abaana wabula tebabonaabonera abaana bano kutuuka wa Allah nga Allah abasiimye si kwe kubonaabona kw'abazadde b'ennaku zino abazadde b'edda babonaabonera mu mbonaabona omwana ono butya bwatuuse mu maaso ga Allah nga Allah amusiimye abasajja boogerako baimaamu Bashafii baimaamu beboogerako imaamu Shafii maama we yali mukyala namwandu n'amusomesa Qur'an ng'ebyafa n'amusomesa Qur'an maama we n'asomesa omwana Qur'an omwana wali omusomesezza ssuula ki ng'era bw'aba anyumye bw'atyaga nti maama yaginsomesa yo n'amusomesa kyotamanyi taata w'abaana omwana wono wali omusomesezza ssuula ki oba dduwa ki gye wali omusomesezza nga buli wagisoma bw'ati gwe gwasooka okulowoozaako empeera ziddawo Imam Shafi'i rahimahullah amukwata Qur'ani nga kaana kato myaka 7 nga Qur'ani eri wano myaka 8 myaka 9 nga Qur'ani eri wano omwana we alina jjuzu mmeka nekyembadde njagaddemu maama ono agenda kulaba omwana ono amazeeko Qur'ani amutwala ew'omu ku bawalimu be yali yeesiga amusomese kati ilmu ya hadithi amukwata omutwalamu hadithi shekhe yaliwo yalina ekitabo kya Imam Malik kye yali asomesaamu mutaa ekitabo kya bahadithi bakimanyi naye bw'amutwalira ekitabo ekyo obunene bwakyo seeka akiwa omwana ono amugamba nti Shafi'i tugenda kusobanga mu kitabo kino nga tusomamu hadithi mpolampola nga musomera hadithi mpolampola shekhe akwata ekitabo akiwa omwana nemuga naye osobola okugenda nakyo n'otunulamuko n'oyisaayisaamu Imam Shafi'i agenda n'ekitabo kya Imam Malik ekya hadithi nga sekawo ku kyalo ye ekyalo kyonna kimutenda obuwalimu ng'ekyo ekitabo mwasomeseza omwana n'akituulako ebiro 8 oma kibayita ebiro 8 ng'omwana asula teyeebase ng'ali mu kitabo kya hadithi kino naye ng'alina emyaka 12 ebiro 8 ng'ekitabo kyonna kikutte mu mutwe ekirimu hadithi ezisukka mu 100 ng'omwana kimuli wano
agenda ku lunaku olw'omwenda addayo ew'omuwalimu agakiseeka nze ekitabo nakimaze naga ekitabo ekiri naga ekitabo kino seeka ngenda okubuuzaamu omwana akonako hadithi ng'omwana waagimalayo akonako ng'omwana waagimalayo ali ng'omwana byonna biri wano amuzze wa maama amugamba nti wange maama Shafi ono omwana sigenda mmusobola irimu yange yonna agikwatidde mu biro 8 amukwata amuwa maama namuga nti naye waliwo imaamu eyawandiika ekitabo kino gwoba omuweereza yaba amusomesa maama ono akwata omwana we amusibira ekigaati amusibira entende amusibira amazzi nga bw'otunulira gwe byoshopingira omwana wo ne byagenda okusoma biki byagenda okusoma na biki byagenda nabyo mu keesi ebigenda omuyambako okusoma asome music dance and drama n'agenda ne keesi y'ebyokulya juice ajjudde Shafi bamusibira omugaati ne juice n'amazzi raba n'entende ze bamuwa maama we ateega abasajja abaali abasuubuzi abaagendanga eyo Sheikh gye yali awangaalira abasajja tabamanyi bw'aba ababuuza nti abange mumanyi omusajja gwe bayita Imam Malik ne wansomeseza tegaa nti omusajja rajul ma'ruf musajja amanyikiddwa gye tulaga nabaga nti mbasaba omwana wange ono nsaba munkwate muntu kasa mutuusa mu katawuni mumulage bulazi mulyango nti wali Imam Malik wansomeseza amukwata amusibira obukanzu bwe busatu akinawo opale w'omukanzu nga buna amukwata amuwa abasajja amuga nti mwana wange ntadde munene akabaluwa bw'otuukayo genda okawa Imam Malik message yonna gwemuwa buwibbaluwa ng'amugaye nti munnaye mwali munsaba onsomeseza omwana wange Qur'ani yagikwata ekitabo kyo kino yakimala n'ensaba omunsomesa irimu esinga ku eyo akaana kalina emyaka 12 myaka 14 myaka 13 gowayina emeka era irimu ya Allah ina kigero ki hadithi za nabbi abana mu mabatuma Muhammad ninga ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamumanyi yani omwana we Amina omuwala ninga tamanyi omwana wo amanya omutuma simanya Sumayya mutarikha abanyo obuso wa Sumayya omwana we Khadija amanyo obuso wa Khadija Mus'ab omanyi Mus'ab bw'ato mutarikh bani bonna Abubakari ba Uthmani bani gemanya ge musingo okwagala nite mbamanyi oba tetubamanyi ngalange kuwendi seeka abaana bakwata omwana ono banene abasajja bali batambula batuuka mu kibuga bamugamba nti mwana gwe wa Imam Malik we wali mbufunzo obutawanguwa omwana ono akwate kuba agenda ku madarasa ng'ekifo kye bamututte talina gwamanyiyo talinayo kojjaawe talinayo sengaawe talinayo n'omu gwamanyi n'emyaka emito gy'alina omusajja omu yali atuleetera abaana mu ssomero ly'empangali erya Qur'an n'ambuuza nti seeka emulinayo ko swimming pool abaana bano balya batya ati sinyagala omwana wange nga bulina kwalyayo eggi n'anyayoko giraasi ya yogati nemuga nti maama tetubiina aseeke tewasoboka omwana wange tayinza kusomerayo essomero lifaanana bweti mbatwalako kukutwa bagendako ne beesuuba bwe bityo betwagala tunuyo maama wa Shafi najyamusindika omuzadde omulungi naye leero boogera ku Shafi naye nga Hasana obulungi bwe buli mu bulungi bwa maama we bwe yatuuka ewa Imam Malik atunulira akaana nga kayingira naye Imam Malik yagamba nti bwe natulya Shafi omwana ono omuto olunaku lwe nasooka omulaba nga ajja ayingira ewa nga ajja okusoma nalaba Qur'ani etambula tannaba nakumpa bbaluwa evudde wa maama we naye bwe namutunulira bweti nga ndaba Qur'ani etambula bwe balaba muwalawo balaba ki era oli bw'atula bwati mutabani wo alaba ki omusege oguwedde buli bw'atunulira bwati abantu batunuulira abavubuka leero bakutunulira balaba ki era olujja bwati ne tuyingira ku muzikiti nga buli omwezi engatto ze mukaveera saala nazo oyo kasitaasaalira wano engatto naye atunulira omwana bwati n'amusomesa irimu mpaka we yavaawo n'asoma ku balimu abalala leero Shafi'i osanga amazhabu ga nsi yonna nga bonna gwe bagoberera sunna endera y'abaana abazadde tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ssaawa yonna leero oba enkya naye omwana ono gw'olese olowooza anaakuweesa kitiibwa ki mu maaso ga Allah omwana ono gw'olese azitiwa mu maaso ga Allah kigero ki
abange tufeeyo nnyo ku baana insha allah